العالمين صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mukasera kano nja kusooka okubeera nga nebaza ekitiibwa Allahu azza wa jalla ku lw'ebingi byatukoledde nenga ekisinga obukulu mu kyo nti asobodde okutugabira ekyengera ky'obulamu okutuuka akaseera kano. Oluvannyuma nensabira kuweekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama obutamala budde amanya n'eddoboozi Sheikh Lumala Taji Sirri nga program gye tuzze nayo olwaleero nga we mugimanyi obulungi program yakubeera nga twanukula ebibuuzo nenga mukadde waffe atukulidde mu kino ye mukadde waffe Sheikh Abasi Senkuba. Era mu kaseera kano tetugenda kubanga tugenda wala nnyo okujjako n'okubeera nga tutandika n'ekibuuzo ekitandikira ddala. Ekibuuzo ekitandikira ddala kigamba ono muganda waffe amannya ye Hadija agamba ndi wano Saudi Arabia. Ekibuuzo kigamba bwe kiti nti Sheikh okukaabira mu swala kisobola okutta eswalayo okugeza bwembanga nsoma surat al-Fatiha bwentuuka ku bigambo ebigamba Allahumma lahim Allah arrahmanir rahim simanyi kiva kuki okukaaba ebyaddala. Ekyo nno kye kibuuzo mukadde waffe ekisooka nga kiviwa muganda waffe Ajati Hadija okuva e Saudi Arabia. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tumwebaza Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muganda waffe oba mwannyina ffe abuuza okuva e Saudi Arabia Khadija agamba nti kiteswala omuntu okukaaba singa omuntu akaabira mu sola. Abaffe esala ebeera nfu ansi egamba nti la okukaaba tekutta sala bal mimma yuzidu at-ta'a wal khushu'a wal khashya fi sala byebimu ku bintu ebyongera obugonvu okukakkamu n'okwetoowaza mu sala yani y'omuntu. Era Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawulirwangako ng'akaaba Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu fi ghairi hadith nga balaga nti bwe yasomanga Qur'ani mu sala ng'akola ki ng'akaaba. So omuntu bw'atuuka mu sala naddala omuntu bw'abanga asika amakulu gaki g'ebyo byasoma asobola okubeera ng'akaaba ebeera ibada tekubeera kwonoona ki salaye. Saba Allah kikuumire. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Amin. Andowooza muganda waffe Ajati Hadija okuva e Saudi Arabia owedde bulungi ansa y'ekibuuzo ekyo naye nga kikulu nnyo ne baganda bange abampuliriza mwenna okubeera omuntu nga by'osoma mu swala otegeera amakulu gaabyo. Kisobola okwongerako okutebenkera n'obugunvu ng'otegedde amakulu agava mu by'osoma. Ekibuuzo ekyokubiri mukadde wange Sheikh Abbas abuuza n'agamba Sheikh omukazi akkirizibwa okwaziina n'okkima eswala nga agenda okusaala? Ekibuuzo ekyo ndowooza baakibuuza omulundi guli ekyokukima eswala n'okwaziina naye kyetwanyonnyola abantu era kyetunyonnyola olwaleero byali bigambo bya sahaba omu ku basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baseerabidde yali Abdullah ibn Mas'ud bamubuuza ekibuuzo yanukula n'agamba inni la amna'u ima Allah an yadhkuruna Allah, sisobola kuziiza bazaana ba Allah kujjukirani Allah kubanga fil adhani dhikirullah mu kwaziina mulimu okujjukirani Allahu akbar kutongozani Allah akati ye yalaba ntasobola kuziiza mukyala kwaziina olw'ensonga nti kuba kujjukirani Allah tabaraka wa ta'ala. Naffe tugamba nti tusobola kuziiza bazaana ba Allah kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala mu ssola n'okwaziina n'okukima essola wabula tugamba omukyala yenna yaziina bw'aba yaziina
alla tarfa sautaha obutasitula kuki obutasitula maloboozi oba yazina maloboozi agakoleki agakuume nga gali munkhafida nabwe kityo okukima essola mukyala bw'aba agikima tasitula ki tasitula ddoboozi ayazina khafta oba sirran khaftan ddoboozi essaamusaamu eriwulira oyo ali awo ali naye naddala nga tewaliba ajanib ate sirran kyama kimpowooze kubanga mulimu okujjukira Allah tabaraka wa taala wallahu taala alam. Andooza muganda waffe ansi ogiwulidde bulungi ku nsonga ekibuuzo kyali kyabuuzibwako n'endowooza Sheikh ayongedde okubeera nga akikkaatiriza tubeere nga tukitegeera bulungi nnyo. Ensonga ey'okusatu oba ekibuuzo ekyokusatu akigamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Then nawuza naga Sheikh nzikirizibwa okusoma Qur'ani nga sirina wudhu era bwe ngisoma empeera njifuna oba nedda? Nekyo twakyogerako omulundi ogwayita netulaba ekikolwa kya Umar ibn al-Khattab nti ekikolako nasoma nga bwe kyajja mu Sunan Abi Dawud bagenda omulaba nga ava emmanju naye nga ayina aya zakola ki zasoma. So tewaliwo kigaana muntu kusoma Qur'ani nga talina wuzu wabula ekiri awula kusoma ng'oyina ki wudu oyina wuzu ekisinga okubeera ekirungi kusoma Qur'ani ng'oyina ki wudu wa anta ala wudu'. Ekyokubiri nfuna empeera zange ozifuna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yashtabit teyateekako kakwakkulizo nti afuna empeera ziri 10 ti omuntu bw'asoma Qur'ani harufu emu afuna ebirungi 10 ate ebirungi 10 buli kirungi buli harufu ebeera n'empeera mmeka n'empeera 10 Allah amukubisirizaamu naga nti la aqulu alif lam mim harufa sigama nti alif lam mim harf walakin al alif harf wal lam harf wal mim harf uganti alif ofuna 10 ne lam 10 ne mim 10 kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu asoma Qur'ani ayina wuzu tayina wuzu afuna empeera wabula ogifuna nnyo wa anta ala tahara ng'oli ki oli mutukuvu. Saba Allah tabaraka wa taala atukuumire obutukuvu. Allahumma amin. Andowooza muganda wange yabuze ekibuuzo ekyo ansa ogiwudde bulungi okuva eri mukadde waffe Sheikh. Sijja kubanga twongerezaako ebigambo ebirala nenja kubanga ngenda ku nsonga ey'okuna era nga kyekibuuzo kyaffe ekyokuna. Abuuza n'agamba Sheikh nsaba okumbuuliramu ku Bahamadiya. Al-Ahmadiyya nisbatan min Miliza Gulamu Ahmad. Kiva musajja ono gwe bayita Miliza Gulamu Ahmad. Era nga bw'olaba nti ebibiina ebisinga obungi babituuma bakama baabya babitandikawo Masihiya nisbatan min al-Masihi. Bamu babituuma bwe bati olw'ensonga nti Arrafida min rafdihim kiva mu kugaana kwabwe. Hakati bano ba Ahmadiyya bakijja kumiliza Gulamu Ahmad olw'okuba mu mannya ge mwalimu ekigambo Ahmad ne bajjamu Ahmadiyya. Hakati omusajja oyo yatandikanga mujaddid ad-din musajja omuwalimu mu ddiini yatandikira mu mirembe gy'aba istimari yali mu mawanga gonna nawane Uganda yaliwo yebayita colonialism obufuzi obw'amatwale. Kati ne Buyindi yaliyo ne Pakistan yaliyo. Pakistan bwe mala okwesala ku Buyindi abantu abasinga okulwanyisa abafuzi b'amatwale baali basiraamu nga tebagenda tomalaga mulwanyisa ne baga tukoze tutyo okubeera nga twawuza mu basiraamu abo basobole okubeera enkola yaabwe ya divide and rule ne baawulamu nakuddirayo muntu omu kumugula gwe baagula Miliza Gulamu Ahmad era yabaganjiza nja bakolera omulimu gwe yabakolera gwe kubeera nga mu kusooka yajjanga omusajja omuttaki atya Allah ng'era alabiwokako obufu bwaki bw'obusiraamu naga abantu nze nzize kuzza bujja ddiini bwe yamalirizaawo yalangirira lumu n'agamba nga abantu mpola mpola mbuye nabbi wani wa Allah tabaraka wa taala subhanallah ta'ala Allah amma yaquluna
uluwan kabiran Allah tasobola kutuma afaanana bw'atyo nga yamala okufundikira bw'ati obwannabbi. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwe yayogera omusajja ono nti ye nabbi, bangi ne baawukana, era oluyogaano lwali mu muzikiti gwe nga lunene. Kigambibwa yali asula waggulu ku muzikiti, bwe yajja waggulu n'alangira n'aga nti ya ayyuha allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Watu yagamba yalangira n'aga nti abange mu abakkiriza temuteekawo oluyogaano nga nabbi waali. Ategeeza mbu yani ye nabbi ng'omu, ye nabbi. Embeera n'esajjuka, abantu bagamba tukole omubahala. Abaaliwo abalongoofu nga Amiri yali akulira kitabu wa sunna mu bitundu ebya Pakistan ebiseera ebyo mu Punjabi, yavaayo n'alagirira abantu n'abaga nti abaaye kyali badde ekituufu tukole omubahala. Mbahala kitegeezaamu kwekolimira nga Allah tabaraka wa taala yagamba nti thumma nabtahil fanaj'alu la'natallahi 'ala al-kadhibin. Twekolimire tuddire ekikolimo kya Allah ku muntu ali ku bulimba. Era yagenda okumaliriza nga afudde. Omusajja oyo waawutawo akaseera katono, Allah n'amujjula, yamujjulira mu ttooyi. Ne bagamba nabbi bw'aba afudde bamuziika muki bamuziika mu kifo waafiiridde. Baasimaawo kumpi n'ettooyi ne bakola ki, yamuziikaawo. Najja ng'afuna ba khalifa nga bonna enzikiriza yaabwe bagamba nti Allah atuma bannabbi hasba alhaja, okusinziira ku mbeera ebikola ki ebeeriwo. Naye ekyo kikyamu era kekamu kubonera obulaga nti aba Ahmadiyya baba bakafiiri pure kuteekawo bwannabbi nga Allah yabukola ki, kulimbisa Qur'an. Allah agamba mu Qur'an, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad tabeerangako taata w'omu mummwe, walakin rasulallah, mubaka waani wa Allah, wa khataman nabiyyin, era ye yaggalawo bw'ati. Ekyewuunyisa bo bavunula ne mu Qur'ani yaabwe bw'ogitunidde yaba Ahmadiyya. Nze njiine wange ntera okugitunulamu nga njagala okuradda mu nsonga ezifaanana baga nti khataman nabiyyin ay huwa allazi yakhtimu kullu man ya'ti wa yadda'i an-nubuwwa, buli yenajja nga yeeyita nabbi Muhammad yateekako sitampu. subhanallah malikal mulk. Kitegeezaamu nti ne Mirza Ghulam Ahmad nabbi Muhammad yamuteekerako sitampu nti nabbi waani. Era baga nti Allahu yab'athu rusula hasba alhaja, Allah atuma ababaka okusinziira ku bwetaavu obuliwo. Bw'alaba nga Uganda twetaaga nabbi ng'atuwa nabbi, olaba na Kenya nga beetaaga nabbi nga bawaani. Nabbi yenzikiriza yaba Ahmadiyya. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba Ali n'amugamba nti ala tarda an takuna bimanzilati Haruna inda Musa alayhi salatu wassalam, tolabanga era owulira tekyegomba okubeera mu kifo kya Haruna kye yalimu awaali ani Musa. Naga nti gaira annahu la nabiyya ba'di, naye ekyenjawulo ekiriwo teriyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwange nze Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. N'obujulizi obulala bungi obulaga tegenda kubeerayo nabbi luvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So aba Ahmadiyya mu bufunze beebo, era Qur'an eno baga nti kitabo, waliwo ekitabo ekirala ekyabakkako bakiyita alkitabu lmubin, ng'abashia balina mushafu al-Fatima oba Fatimiyya, kati bano bo balina alkitabu lmubin. Naye ekyewuunyisa tebakitulaga, bakyogerako bwogezi tulina alkitabu lmubin ye Qur'ani yaabwe. Ala kullin aba Ahmadiyya si basiraamu, buli muntu yali badde abategeera n'asobola okwewala enzikiriza yaabwe. Bw'omutegeera n'otegeera waali mu butuufu nti gwe muzikiti gwabwe tugeze okusaalirayo, kubanga oba osadde n'abakaafu pure. Uganda Muslim Supreme Council yakikakasa nti bateekeddwa okuteetabamu okulonda okukola ki, enzikiriza zonna zisobola okutwetabamu, naye abashia n'aba Ahmadiyya tebakola ki, tebatwetabamu. Lwaki? Si basiraamu. Eyo nno yenzikiriza ya buli yenna ali ku nkola y'aba ahli sunna wal jamaa. Omushia n'omukaafu tebaba basiraamu, amma mu bashia tusobola okulondayo zaidi kale ng'aba wali mu bakola ki, bwe bakyogera. Wal ilmu inda Allah. Ndowooza ansa mujjudde bulungi ku nsonga eyo. Bano obusiraamu bwali waabe buli ku nsonga, webanga bwatukasa ne tutugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya akhil anbiya, nabbi asembyeyo.
okubuzaabuzibwa kungi nnyo naddala ku mulembe guno gwe tuliko. Abantu bajja ne beeyita bannabbi ne mulidde obujulizi bwebo nabbi eyasembayo n'ekyokulala Sheikh. Abantu kinyuma nnyo banne baganda bange bampuliriza mu kaseera kano ke tulimu ne tutwala kaweefube ne tunoonya okumanya kubanga abantu ababanga bakuguddeko nga olwedde tosangibwa ng'omanye eddiini yo mu butuufu bw'okugimanya baba bakubuza mu mbeera gye bakoze eki gye bakubuzizaamu bw'olakwata irimu yaabwe eyo n'ebintu ebyo ebitakwatagana biteeka ku ggwe kizibu nnyo ate okwongerako ebiki ebituufu. N'olwekyo kaweefube wa buli muntu yenna okubanga amanya nti alina okutegeera eddiini ye ey'obusiraamu n'engeri gy'asobola okusinzaamu ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza. Ensonga eyo nga tugitadde wabbali tulina ekibuuzo namba 5. Ekibuuzo kino kyawandiikibwa mu lulimi Luzungu naye kambeere nga nkisoma mu Luzungu then tubeere nga tukiddamu inshallah tujja kukijjamu amakulu gaakyo. Abuuza n'agamba I'm a business partner with another person of which I contributed 1 million to the business. My payment is say 12% per month, and anytime I want to withdraw from the business, my partner has to give back all 1 million I contributed. Is that payment of 12% riba? Ekibuuzo nga kiddamu mu bufundafunda agambye I'm a business partner, ndi musajja wa business muna business owaddala with another person of which I contributed 1 million to the business. Nga alina munne gwe yabeera nga acontributinga obanga awa emiliyoni emu eya ssente mu business. My payment is payment ye gye yasasula eraga nti eri 12% 12 ku 100 per month. Agamba and anytime I want to withdraw from the business wabanga yagala kudduka kuva mu business eno my partner has to give back all 1 million I contributed. Ono partner wange gwe nkola naye mu business eno alina okumpa sente zange zonna miliyoni emu gye nakola gye contributinga mu business. N'agamba nti is that payment of 12% riba? Gyabadde afuna eba riba. Barakallahu fikum. Obusiraamu bwalikkiriya nnyo era ne bulaga ensuubula ez'enjawulo ezikkirizibwa mu ddiini. Muzo tuyinamu mudaraba, tuyinamu musharaka. Naye katwogere ku musharaka gwa olw'okuba nti kyabadde aliko olw'okufunza obudde. Musharaka ye muntu okubeera nga buli omu alina kyaleese mu business ne mukkaanya ku rules and regulations nti tugenda ku ojaleetanga buli omu miliyoni tukole business amagoba aganaavaamu ojja kufunanga ku kino okusinziira ku kyotaddemu naawe ojja kufuna okusinziira ku maanyi g'okoze eki ng'otaddemu. Embeera eyo obusiraamu bugikkiririza ddala era temulimu bwaki bwa haramu. System gyeri mu fiqhi bisomesebwa ebikwatagana n'omu omusharaka. Kati bwe muba mwagatta ne munno business ne mubeeranga mwakkiriziganya ofuna buli mwezi kyofuna ng'oyagala okuvaamu oyagala kujjayo ra'su malik capital yagala kujjayo capital. Amateeka g'eddiini tegalina buzibu era ekyobadde ofuna si riba kubanga sente zo zibadde zikola era togambanga nti oyo riba era oli ku kituufu bakuddize sente zo oba oyagadde okuvaamu oba oyagala continuation genda mu maaso engatta oba ensuubula oba business efaanana bwetyo obusiraamu bwagiwaffe we forward ogenda muki mu maaso. Wallahu ta'ala alam. Aiwa ensonga etegerekese bulungi nnyo. Obusiraamu bwasomesa buli nsonga yonna era ogenda mu fiku muamalati seeka nga bw'ogambye mukadde waffe ojja genda okulanga bwayogera ku nsonga omuamala enkwatagana gye tulina okukwatagana nayo buli field wetugenda mu nsonga ya business ne butulaga enneeyisa gye tuteeka okweyisaamu wetuuka mu iktiswadi buli kimu ne bukirambula bulungi. N'olwekyo ebintu tuba nga tubyetegereza mu neetegereza entuufu tusobola okuba n'okumanyisibwa okutuufu ne tulema okuba nga tuwaba ne tusuubira nti twawaba ne tumanya nti awo si wabi ne tugenda mu maaso kubanga al-Islaamu ddiini kuwa wa amala kola namanyi na kulya muntu oyo tulina okuba nga twenyigira mu bintu ebyo byonna. Ensonga ey'omukaaga kyekibuuzo kyaffe eky'omukaaga nakyo kizze mu lulimi lwa Luzungu naye nga abuuza agamba nti I wanted to marry mu bracket yateddemu nika kitegeeza yali agala okukola nika I wanted to marry a woman I have selected among many
when I requested her from her parents, they requested me a lot of things, in bracket marry, that I can't manage. I replied them with what I can manage, and they refused. Rather, they are telling me to pay that I can and pay balance later, of which I also don't want to marry on credit. Ekibuuzo kye kiriwaabe agambye, I wanted to marry a woman I have selected among others. Mbadde nali njagala okuwasa omukyala gwe nalonda mu bangi bonna, kitegeeza ali amusiimye. Naga when I requested her from her parents, when nagezaako musaba okuva eri bakadde be makuba amatuufu, they requested me a lot of things. Bansaba ebintu bingi nnyo that I can't manage, nga tebijja mu busobozi bwange, sibisobola. I replied them with what I can manage, and they refused. Nimba nnyo ne baga munnange, semba nga mwagala kino, nze kino kinkola ki kinsobola. Ne bakigaana, and they refused. Rather, they are telling me to pay that I can. Bo bansaba mbere nga nsasulako ekyo kitono kyensobola, and I pay the balance later. Mbere nga nsasula ebbanja liri erisigalayo, of which I also don't want to marry on credit. Nange mpulira seetaaga kubanga mpasa omukyala naye nga nina mu kibanja mpola installments. Nsasuddeko katono ate kati nja kuddamu nkole ki nsasule. Tusaba ekitiibwa Allah, ekibuuzo kyatuyambe tukitegere bulungi insha Allah, then omukadde waffe tukusabire ngo tuwa ansi insha Allah taala. Ayagala magezi ndowooza. Kikiyongere mabega wansi, okay, mbadde sirabye bulungi. Kati abuuza agamba, she want to run from her home to stay with me without nikah. Omukyalo ono olw'okwagala kwalina eri omuvubuka ono, kati ayagala kudduka mu maka gaabwe, abeere nga ajja awangaala n'omuvubuka ono nga nika tebagikoze. Kati abuuza ekibuuzo ekisooka, agamba guide me how to handle such situations. Sheikh, mbadde nsaba okubanga ongaidinga engeri gyengenda okubanga handlingamu ensonga efaana bwekyo. Ekibuuzo ekyokubiri agamba, one friend told me I can get imam and make a silent nikah. Ndi nsobola omukwano gw'omuyi yamugamba gwe yeebuuzaako ewabbali, n'amugamba ne gwe noonya imaamu tukige tube nga tukola nikah tusirriye yeekyama nga bate bakola kyama naga without her parents nga bakadde tebamanyi. Is that right? Ekyo kituufu Sheikh? Barakallahu fikum. Okusoka kwa byonna tusobola okumuwa advice egamba nti asobola okukola ekimu ku bibiri, kuba asabye guidance. Obusiraamu bwakkiriza nnyo omuntu okutegeera saizi ye wakoma. Bw'abanga alaba nga taasobole kubeera nga amanaginga kino, ategeere wakoma agende mwekyo ekijja muki mu nsawo ye. Bwe kiba kigaanye, kubanga naffe bibeerako ebingi byolaba nga okyagala okisiimye nogaka nkikolerere. Abaganda bagamba kyoyagala kikola ki kikuseeza. Kati gwe gakkiriza okuwasiriza ku kibanja ki kibanja mpola inshallah mukyalo omutwale ombeere efaanana. Obusiraamu ebyo byombiri tebwabigana. Amma ensonga y'okugamba nti imam muyitireyo mpola mpola gwe wase siriya, la eyo si kituufu. Amateeka g'eddiini tegakikkiriza. Imaamu talina authority yonna egaba muwala wa muntu, tagiina okuggyako mu haalita emu nga talina amugaba. Abazaali nga badde nga bbiri, esookera ddala atalina amugaba. Ekyokubiri ayina amugaba naye nga amugaba afuuse kiwagi. Agamba nti era naye abawoli mamala ne bagizaayo eno, ne bagamba nti imaamu agenda atunule mu nsonga zaabwe, bw'aba aganye imaamu amufunira amukola ki amugaba. Kati omuntu yenna atalina amugaba, nabbi agamba nti al imaamu waliyu man la waliya lahu. Imaamu yagaba oyo atalina, ng'omuntu atalina taatawe, omuntu mukaafu, taatawe mukaafu naye muwala asiramusi, ani amugaba? Imaamu yatukolera omulimu ogwo. Abatali abo ng'alina kitaawe, olina kutwala buvunaanyizibwa kubeera nga ogenda wa kitaawe. Ena advice ey'okubiri gyempanjiwa bazadde, zadde mulekerawo okusaba ebintu baana basiimaganye baabo. Lwaki mubawaliriza okukola obwononefu? Kati eyo kiringa kiri Abdullah ibn Ubay ibn Salul kyeyakolanga. Abawala nga ayagala kutunda batundi, balyamu ssente, Allah n'aga nti wala tukrihu fatayatikum ala albiga,
temugezanga okuwaliriza abaana bammwe ab'obuwala ogenda okukola obwamalaya. In aradna tahassuna, abaana babanga baagala okugamba okulongooka okukola obulongoofu, mwe ne mubawaliriza nti bagende balye bakola obwamalaya. Kati kyekinoono kyayagala okukola. Omwana basiimaganye ate kakati alinda bamale kukola bwamalaya, bamale okufuna embuto. Muleke kuwaliriza baana babanga basiimaganye, kibaleese ekitono musiima ekyo insha Allahu taala. Allah ajja kuteekamu omukisa, balireeta ebingi Allah bwali bakkiriza. Si tteeka okubeera nga bakuleetera kuba naawe toli ku maali yani y'abakoddomibu oba naawe mukazi wo simanyi nti watwala ebyo byosaba bano. Bangi nnyo mu bantu nga babireeka abalala naye nga tebalina kyebakola kyebatwala. Naye tukugamba nti insha Allahu taala muganda waffe embeera bwebanga bwetu bweri, omuwala wamusiima kyoyagala kikukola kikuseeza, twala obuvunaanyizibwa weeyo ekyo, otwala omuwala onaatwala ebbanja insha Allahu taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ndowooza muganda wange ensonga eyo giwulidde bulungi nnyo nnyo nnyo, era tusobola ekitiibwa Allahu subhanahu wa taala akuwe okubanga ogitegeera, kubanga ebiseera ebisinga buli tutuuka mu nsonga z'omukwano oba okwagala tufuna okugezesebwa kungi naddala mu sayizi ez'ekivubuka seka ze tulimu. Mu busiraamu bwali waathe akantu kano kambe bwali kiriya kambere nga nkongerako. Allahu subhanahu wa taala bwe yali atunda khulqal malaikatu min nur, yatonda abamalayika nga abajja mu kitangaala. Fajja'ala lahu akil bila shahwa, nabeera nga bawa okutegeera amagezi n'abamu okwagala kw'emitima gyabwe. Bamalayika bo bategeera, Allah niwe abanga mugambye abeere ku sujudu okutuukira ddala yewo musaa asobola okutegeera amakulu agakirimu n'agibeerako. We yatuuka ku bisolo n'ebinyonyi n'ebintu ebiralalala, fajja'ala lahu shahwa bila akil, nabeera nga abiwa okubeera nga byagala n'emitima gyabwe n'abimma amagezi. Tebyawula. Ekisolo ky'ekintu ekisobola okugoba mama wakyo nekikola ki nekyebaka naye mu lujjudde, kisobola okuba nga kigoba muganda wakyo guba kizadde nayo nekyebaka naye. Tebitegeera wabula byo birina kwagala kwa mitima gyabyo. Kwegamba n'oba okisisa okitwali ku muddo kiye osanga kiwalira. Nawe yatuuka ku muntu khulqal insani min tin razbin, yatonda omuntu nga mujja mu ttaka, fajja'ala lahu akil wa shahwa, namuwa okwagala kw'omutima gwe namuwa n'okukola ki n'okutegeera. Ne omusajja omu Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya tugamba ku nsonga eyo kiba kirungi nnyo mu nsonga zino ng'abavubuka wetuba nga tuyingidde ensonga z'okwagala tukulembeze nnyo okutegeera okwagala kujja oluvannyuma. Tuwaba nnyo 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 ebbanga ly'omala ng'okulembeza okwagala okutegana kujja oluvannyuma. Kyempita okutegeera kwe kutegeera obuufu bw'olina okuyitamu okuba ng'olina omukyala ewaka. Obusiraamu bwali waathe, tumanyi nti obusiraamu wano mu kaseera bwajjira e Uganda, omusajja eyabuleeta bayita Ahmed bin Ibrahim yali muwalabu n'ava eri najja wano nabeera ng'atandika okusaasanya daawa eyo. Ne bwatusanga nga tuwasa tukola buli kintu kyonna, ne buli kintu kyonna ekyali kikolebwa mu thaqafiya mu mbeera eya culture naye nga kiri against Islam tukiteeka wabbali. Obusemba nga butugambye omwana omuwala agabibwa kitaawe itamakuba matuufu ofune idhini okuva eri taata. Eyo mpagi nkulu mu kuwasa insha Allahu taala. Obutamala budde katubeere nga tugenda ku nsonga ey'omusanvu. Ensonga ey'omusanvu kye kibuuzo kyaffe eky'omusanvu. Abuuza n'agamba Sheikh, kyateeka bwe muba mugenda okusaala jjama okusooka okutereeza abakazi nabo bagatta ebigere byabwe. Ekibuuzo ndoza tutegedde bulungi. Age Sheikh, kyateekwa bwe muba mugenda okusaala jjama okusooka okutereeza abakazi era nabo bagatta ebigere byabwe? Aqulu billahi tawfiq. Ensonga ezikwatagana ne essola okutereeza layini sinnaba kufunawo bujulizi nga bwawula abasajja ku bakyala. Obujulizi bwe tuyina nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nga butubuna ffenna, era yaga nti sallu kama raaitumuni usalli, musaale nga mwandaba nkola ki nsaala. Bwe yagamba nga istawu tekyakwatanga ku basajja bokka,
kyatwalirangamu n'abakyala. Ilsaqu oba iltisaqu alqadamain, okugatta ebigere buli omu ku kyamunne. Simanyi nti kyeyawulidde ku basajja bokka, kyetumanyi kigatta abasajja n'abakyala buli omu qadara imkaniyati, okusinziira ku busobozi bwo. Oli bwabanga mutuufu tasobola, la ikraha fi ddin, obusiraamu tebuwaliriza muntu, naye teekayo obuvunanyizibwa okulaba nti ogezaako. Basahaba ab'ebitiibwa basimbanga layini ng'oyinza olowooza nti buli omu addidde ekigere kya munne bakitungira ku kiki. Bwe batwe baali nga bwe kyajja mu komenti ya Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah. So kitegeeza ki baganda bange? Kitegeeza nti buli muntu atwala buvunanyizibwa kulaba nga atereeza layini. Nabbi yagamba nti fa inna taswiyata as-sufufi min iqamati as-salah oba min itimami as-salah. Okutereeza layini kuno kwe kumu kubijjuliriza ki? Essola. Katwala obuvunanyizibwa okulaba nti otereeza layini yo bulungi. Wonagitereeza obulungi, Allah ayagala nnyo layini ezikoze ki? Eziteredde. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Abantu ababeera mu kkubo lya Allah beetaaga okubeera mu layini nga bazisimbye, era bwe batyo bamalayika nabo bazisimbe wa Allah tabaraka wa taala nga bali mu nnyiriri zaabwe, nga boolaba tusimba layini nga tuli muki? Nga tuli mu ssala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Muganda wange ndowooza ansi ogiwedde bulungi okuva eri sheekh waffe. Mukadde kano obutamala budde ndowooza katubere nga tugenda ku kibuuzo ekyomunaana. Abuuza muganda waffe n'agamba, sheekh, kiramulwa kitya omukyala okuyita mu maaso nga osaala naye nga tataddeewo sitira? Kiramulwa kitya omukyala okukuyita mu maaso nga osaala naye nga tataddeewo sitira? Oba tewali sitira, esswala eyo giddamu nga bwe kyajja mu hadithi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulaga nti bino wammanga bikutula omuntu akutulamu esswala. Wokiraba nga kikuyitira mu maaso, esswala wogikutuliramu n'okyuka n'otandika okusaala bupya, ebbanga ly'omala nga tutaddewo sitira. Naye wabeerawo sitira ne bwayitawo esswala tekosebwa. Mu byo yagamba nti almar'atu, omukyala bwakuyita mu ssala, hadithi weeri sahihun, bwakuyita mu maaso esswala yo giveemu kasita omulaba ng'asaze mu maaso. Maama waffe Aisha yakayana nnyo ne basahaba banne ng'agamba nti atajalunana mithla alkilabi walhimar, mwagala tufuulanga mbwa na ndogoyi. Wakad kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yali omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yusalli billayli wa ana mustalqiya rijlaya, nga nabbi asaala nze nga ngolodde ebigere bye mu maaso ge, nga bw'atuuka okuvunnama abikwatako n'abizza n'ebbali ne avunnamawo. Ne bamugamba nedda si kye kibaali bategeeza kuyita mu maaso. Nabbi yaga nti bino bisazaamu essala y'omuntu. Almar'atu ye mukyalo omukulu akuze, walkalbu n'embwa, walhimar naki n'endogoyi. Endogoyi bwe kuyita mu maaso osalamu essala, embwa bwe kuyita mu maaso osalamu essala. Ekyewuunyisa, omukyala bwakuyita mu maaso gw'omusajja asalamu essala, n'omukyala munne ne bwayita mu maaso ga mukyala munne ayina okusalamu ki? Essala. Ebbanga ly'omala nga tewaliiwo hail oba sitira, nga tewaliiwo kino kyotadde mu maaso kyosaalirako, ekyokulabirako nga kano akacupa ngenda okusaala nenkateekawo. Kasita ayitira wano mu maaso g'akacupa eno gyendi, essala ngisalamu, naye bw'ayitira eno emabega, essala kiba kitegeeza nti ntuufu, terina buzibu. Wallahu ta'ala alam. Ndowooza ensonga mukadde wange ogifunye bulungi, ansaye ekibuuzo ekyo. Ku nsonga obutamala budde nnyo, katugende ku kibuuzo kyaffe ekya namba 9. Abuuza n'abuuza naga, sheekh, nsaba kumbuulirako ku swala eza sunna zetukkirizibwa okusaala mu lwatu. Swala za sunna zetusaala mu lwatu mpitirivu nyingi, muzo tujja kwogerako zetukyajjukira insha Allah. Salatu tarawih tugisaala mu lwatu, era abawulira ndoza tubatusala tarawih tugisaala mu lwatu. Muzo mulimu salatu al-khusufu ne salatu al-kusufu, zine swala za eclipse, luna ne sola.
enjuba bwesiikiriza omwezi oba omwezi ne gusiikiriza enjuba esswala ezo tuzisaala amateeka g'eddiini nga tukkiriza okuzisaala lwatu era tusoma ku Qur'ani okutuusa nga bimaze okukola ki okwawukana okwegattula mu byo mulimu salaatul iidaini inda man qaala bi sunniyatihima eri abo baga nti sala za iidaini za sunna nazo tuzisaala mu lwatu kimanyikiddwa Eidul Adha ne Eidul Alfitr. Muzo eswala zetusaala nga tusaala mu lwatu salatul istisqa sala yokusaba ki eyokusaba enkuba nayo tugisaala mu ki tuzisaala mu lwatu n'endala zitasobodde kujjukira. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Ndowooza muganda wange ensonga ogiwulidde bulungi ne ansa y'ekibuuzo ekyo. Tugenze ku kibuuzo ekya namba 10. Abuuza, Sheikh, eswala ya dhuhuri erina laaka mmeka eza sunna era ozisaala otya era n'eswala ya magaribi? Kankidde bulungi. Agambye Sheikh eswala ya dhuhuri erina laaka mmeka eza sunna era ozisaala otya n'eswala ya magaribi? Ategeezaamu nti eswala ya dhuhuri eyina raka eza sunna mmeka zino? Ategeezaamu sunanu rawatib zino ze baatuteerawo ku buli swala. Nabbi shariya yatuteerawo buli swala sunna zokola zosaalirako ezimu neetateekerako ddala. Naye eswala ya dhuhuri riwaya zajja bbiri. Emu egamba tusaala nya qablaha nga salatu dhuhuri tennaba kutuuka, wa ithnataini ba'daha ate tusaalayo bbiri oluvannyuma lwaki? Riwaya eyokubiri eraga nti tusaala ithnataini qabla adh-dhuhri wa ithnataini ba'da adh-dhuhri. Tusaala bbiri nga tetunnaba kugisaala, tusaala bbiri ng'ekoze ekinga ewedde. Abaga nti tusaala nnya waliwo abalowooza nti ennya tuzigatta lumu nga bw'osaala dhuhuri. La, tusaala bbiri ne tutola salaamu, tusaala bbiri ne tutola ki? Salaamu. Ate abaga tusaala bbiri era osaalayo bbiri n'otoola salaamu, then ne mugenda mu dhuhuri lw'omaliriza n'osaala ki? Riwaya zombi zajja ntuufu, naye asadde ennya yasinga obuki? Yasinga obulungi, kuba kikwongerako envunama, kikwongerako enkutama. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba yamusaba okuyingira naye jjana, yamuga nti inni nyambaako bikatharati sujud, n'okuyitiriza okuvunama ki? Ennyo. So buli kyonna ekyongeramu sujudu nga kiriko obujulizi tukikole biidhnillahi taala, wal ilmu inda Allah. Ate swala ya magaribi gyabadde ayogerako yo eyina raka bbiri baada salati al-magharibi osalayo raka mmeka? Bbiri. Ekyo kimanyikiddwa. Sunanu rawatib ziri 12. Ziri 12. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti azisaala olunaku bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah muzimbire nyumba muki? Mujjana. Nazo rak'atay qabla subh, sala bbiri nga tetuna sala ki? Subh. Wa 4 rak'ati qabla adh-dhuhri, ne raka'a nyanga tetunaba kusala ki? Ezo mukaaga. Wa ba'daha rak'atayn, n'oluvannyuma lwa dhuhri tusaalayo bbiri ezo ne zibeera 8. Wa ba'da al-maghribi rak'atayn, bwe tumala sala ya maghribi tusaala era nazo bbiri zibeera 10. Wa ba'da al-isha rak'atayn, ne tumaliza isha tusaalayo bbiri zibeera 10 na mmeka? Ihtafidhu 'alayha, muzeekwate ku bannange. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti azisaala Allah muzimbire nyumba muki? Mujjana. So Allah tuzimbire nyumba mujjana. Allahumma amin. Ndowooza ensonga etegeerekese ne essunna ezo seeka mukadde wange. Naam. Mu ntegeera yaffe ne ya bulijjo Allah abanga atusuubizza n'atuga omuntu yenna abanga azeekutteko amuzimbire nyumba mujjana. Era tekijja mu magezi ga muntu Allah okubanga akuzimbidde ennyumba mu jjana ate n'otayingira jjana. Tekisoboka. Kitegeeza ani anagiyingira. Mu mbeera yonna tufube nnyo kubanga tuzeekwatako Allah subhanahu wa ta'ala ku mbeera gye yatusuubiza atuwe jjana eyo gye twagala kuba gye tukolerera. Ensonga oba ekibuuzo eky'11 abuuza n'agamba, Sheikh, bwe tuba tusimba layini nga tugenda okusaala kyateeka okusooka okujjuza kyateekwa okusooka
okujjuza omukono ogwa ddyo ne tulyoka tudda ku kono oba tuyina kusimba nga tubalansinga okusooka okuzijjuza layini saidi ya ddyo si kituufu nti tujjuzaako eyo kantuyoka ensimba ya layini entuufu ono bwajja nayimirira ku ddyo omulala ngaayimirira ku kono oli bwajja ku ddyo ngaomulala ayimirira ku kono bwe tutyo layini newankubadde nga okusimba ku ddyo kuliko enkizo n'okusimba ku layini esooka kuliko ki enkizo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna allaha wa malaikatahu layusalluna ala mayamini as-sufufi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti allah ne bamalayika be basaalira abantu abasimbye ku saidi yaki saidi ya ddyo ku layini tukugamba nti insha allahu taala yanguwangako okubeera nga osimba layini ku saidi ya kkono bweba eweddeyo asimba saidi yaki eya kkono la basa bihi wallahu taala alam. Ndowooza ensonga etegerekese bulungi muganda wange yabuze ekibuuzo ekyo. Ensonga eyokubiri oba ekibuuzo ekyokubiri nga tukwata obudde abuuza sheekh kikkirizibwa okusikayo omuntu asaaza mu maaso singa abanga essuula zasoma tazimanyi tukiwa waazi ebeera fawda kaba kavuyo kennyini tomusikaayo aiwa bwomusanga ngaasaaza tomusikaayo era tokubanga abamu balowooza aiwa muleka amalirize mumubuulirire aiwa adde yakole ki atereze qiraa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ummul qawm aqra'uhum kitabillah akulembera abantu yabasinga okusoma ekitabo kyani kyowekitiibwa Allah obukulembeze buno abantu balowooza nti sharafa sharaf kitiibwa naye si kituufu ebeera amaana ebeera amaana nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka nti ya ummul qawm aqra'uhum akulembera abantu alina kubanga yasoma Qur'ani yasinga okusoma Qur'ani kiina kikitegeeza era tuzayo ku hadithi yoli sahabi yasaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam obukulembezi namuga nti innaha la amana wa innaha yawma alqiyamati khasrata wa nadama obukulembeze buno bwolaba munnange tujja busobola amaana bwesigwa Allah aba yesiza omuntu okubeera nga akulembera abantu nagamba ekyokubiri wa innaha bugenda kufuukira abantu yawma alqiyama ku kiyama khasirata Allahu akbar khasira kuviiramu awo wa nadama kwejjusa buli omu ajja kwejjusa olw'obukulembere yakola ki halaka anni sultaniya obukulembeze bwange bwe bunsuddemu muliro jahannam obwa imaamu nga nasuba nakkula bunsuddemu jahannam khasirata wa nadama kuviiramu awo nakwejjusa saba Allah aleme kuteeka mu bagenda okwejjusa olw'obukulembeze Allah tuwa okubeera nga twenkanyankanya wakati we tukulembera. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Ndowooza ensonga eyo etegerekese bulungi ase omukadde wange ku nsonga eyo yennyini omanyi ku nsonga ezikwatagana ne swala abantu bafunamu obuzibu bungi nnyo era baba n'ebibuuzo nga bingi nnyo era nyongera okutegeeza abantu nga sheekh bw'abagambye kirungi nnyo omuntu agenda obbakulembera nga bwe kiri mu bujulizi nga yabasinga okutegeera ekitabo ky'owekitiibwa Allah n'okukisoma obulungi ate era kiba kirungi nnyo abantu bano abaliraanye imaamu ku gundi esooka layini esooka kubeera ulunnuha okubeera nga bebo abasaanidde kubanga obuzibu bwonna busobola okukola ki okutuukawo naye nga beetaaga okubanga balina kibamanyi ku programu ezigenda mu maaso ba okusaaza okuyamba ku imaamu sebo wenzija ekibuuzo kino mukadde wange ekirala mu mbeera ey'okubeera nga tweyigiriza nga kikwatagana ensonga eno waliwo embeera eyatuukawo abantu baali basala salatul magharibi ne bamagamagamu gye bamagamagamu nga imaamu takoze eki taliiwo ne baga bisimillah katubere nga tukola ki tusaala eswala egende mu maaso
omu ku bo n'akola ki n'akulembera n'abaliwo ne badda ku layini ekola ki eddako kitegeeza abaddamu okujja beegatta ku bo ku swala eyo ne babeera nga basaalako bana bali mabega ne imaamu oli kati kyaliwo ekitika nkikunya obungi seeka imaamu yatandika eswala oyo n'asaala eswala ye n'asaalako laaka ku magalibi laaka emu n'akasa nti ngikoze eki ngisadde ewedde nabano abaasadde nabo abasoose omumanyi we yajjira n'asimba ki layini wasimba layini naye ng'aliko walaki walako kitegeeza bakasayo laaka emu then ne basaala laaka ey'okumeka ey'okubiri n'omumanyi oli eyazze yabasanga laaka emu ekoze eki ewedde then nekisangibwa nti imaamu afuna obuzibu ku laaka eno ey'okumeka nga ey'okubiri ewedde kitegeeza babulawo laaka mmeka emu okumala ne waafuna obuzibu mu kaseera ako wuzu emuweddeko kitegeeza bano abamuli ku lusegere beetaaga okudda wali bakulembere eswala naye ekyokukola tebakola ki tebakimanyi ima ono omusajja amanyiimuuko yalina okudda mu maaso akole ki asaaze naye tukimanyi bulungi ye yasanze laaka emu yakoze eki ewedde kitegeeza bano babulayo emu yabulayo mmeka abulayo bbiri kati n'ompulira katemba ali awo era ekibuuzo ekyo waliwo bakimbuulizaako mbadde nsaba mukadde wange oyongere okifuula waadhi eri abantu inshallah bali badde badirira imaamu bebaali badde abantu abasinga okutegeera ki eddiini ng'amanyi ekigenda mu maaso awo naye allah asobola okugerera ng'embeera eyo eriwo mumanyakere tulinde omumanyi ng'ate swala egenda mu maaso waliwo abasobola okutegeera ebyanguwa la tubeera naye wabula bwajja n'akulembera abo walimu balambulula tukola ekimu ku bibiri ekisookera ddala kyetukola omuntu ono yazze n'asaalako n'atandika ne imaamu eyasoose bwalaba ono ng'atuuse koraka eyokukola ki eyokuyimuka agenda kusaala eyokuna bano babeera yakuna ye ajjuza eyokusatu aleeta niyatul infisal qalahu ibnu uthaimini yakyogera mu kitabu kyekibaita fatawahu fi arkani lislam naga kisobokera ddala bulungi omuntu okuleeta niya y'okwawukana kwono ng'alaba mu butuufu watuuse tateekeddwa ng'omuntu asanze basaala magaribi yagenda kusaala asiri asanze basaala isha yagenda kusaala magaribi naga kambeeyungeko aga nti akkirizibwa okuleeta kye bayita niyatu al infisal ey'okwawukana ku bano kyalabwako mu sola ey'olutalo bano batuula wansi ne bawukana ku imaamu waabwe ne bamalayo waggulu bwe batuuka ekiseera ne bamwawukanako ne batuula salaamu ne bagenda ku byabwe abalala ne bakola ki ne bajja hayi ampitirivu nnyo ze bayogera ku sala yaki y'olutalo naye kisobokera ddala bulungi mu busiraamu gyekiri ng'olaba byogenda okukola otuufu si gwe ogwanidde obikola ki obikola oba tebigwanidde mu sola ogenda kwongeramu ng'omanyi n'oleeta niya y'okwawukana ku imaamu n'otuula n'osoma tahiyaatu n'otoola salaamu ekyo kikkirizibwa bulungi nnyo ensonga ey'okubiri olaba nga binakubuzaabuza abamu ku bawali baga nti buli omu yecontrolling kubana abasoose buli omu asaala ebibye kasa imaamu abafulumako olaba bikubuzizza tubimanyi nnyo ebyo saali salayo we controlling khalas otoole salaamu ono muleke asaaze beyakoze eki beyazze nabo wallahu taala alam ayiwa ensonga endowooza etegerekese bulungi n'ensonga gye tuyisizaawo nga yeegatta isa supplement ku nsonga eri yasoose ekibuuzo namba 13 abuuza nti sheekh kikkirizibwa okuyimbiramu patanawo oba nakyo tekikkirizibwa okuyimba kwa miteeko ebiri waliwo okuyimba nga kuli khalisa min alati allahwi oba alatu lmusiqiya nga tekulimu bya musical instrument bivuga bwekubanga tekulimu amateeka g'eddiini gatukkiriza okubuyimba obuyimba obwo
era yimbira mupati nawo la basa bihi tewali buzibu غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ الشعر النبي صلى الله عليه وسلم yali yetabikwata ebyenyimba nga talina luyimba mu Allah yabimujjamu Allah yawukana yaddirako nabbi womu nga tasobola kwogera okumala ekiseera kya nnaku 3 nga amuggyemu fuse yakwogera eno ng'alaza bulaza era Allah yamuga nti ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha ayyam illa ramza nkuwadde akabonero akalaga nti ogenda funa omwana ogenda kumala ennaku 3 nga toyina gw'oyogera naye okujjako okulazanga kasiru amuggyemu fuse yokolaki Allah tabaraka wa ta'ala ekyokubiri owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asobolera ddala bulungi era okukituusa ku muntu omulala nga nabbi Muhammad nga ebyo byokuyimba byagaana tasobolera ddala so akayimba kabeera nga tekaliimu muziki tekaliimu instruments ezo ez'ebivuga omuntu ali firi okakola ki okujjako ettaali osiraamu fi gairi hadithi bwatukkiriza okuba amataali si hadithi emu si bbiri siraamu nga butukkiriza nti omuntu asobola okukuba ettaali newankubadde nga abawalimu bakyogerako nti enkuba y'amataali olwaleero si eri si nnungi naye kyo kisigalawo mu bujulizi nti weekiri nti ettaali likola ki tasobola lijjawo era mu fikihi we tuba tusomesa abantu baga nti baabu i'laanu nika biddufi okulangirira eki nika naye nga tukozesa tukuba amata kulangirira omukolo gwa nika gw'embaga nga tukozesa ttaali kitegereka kimanyikiddwa fi gairi hadithi si hadithi emu nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayigiriza nti ettaali likubibwa bana babyongeddemu bye balyongeddemu kiri gye bali naye ekituufu kiri nti ettaali gye liri mu busiraamu era omuntu akkirizibwa olikola ki akkirizibwa okulikuba amateeka g'eddiini gatukkiriza abalikuba balikuba ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwalinga buwala buto bwana buto obutannabagenda mu nsonga bwekigambibwa jariya hadithi zonna zalaga bwana buto abasobola obutendeka tuzeewo sunna eyo kyekisinga obulungi wabula bwe libulawo waliwo yaddeko gye tusobola okukola ki okukozesa naye nga obutaliyitiriza wabamu babifuulira ddala sajja bakulu ne batandika okwemenya sebwamuzina kinakuwaza naye nga okuteekawo ku ttaali kikulu nnyo akati ne wabeerawo omuziki obuyimba obwokubiri waliwo obuyimba nga mukhtalitu ma'alati almusiqiya nga babutabikamu musical instruments ebitali ttaali taddemu adungu basuna endongo ebibwe bityo obuyimba obwo amateeka g'eddiini bwabugaana obujulizi we buli bungi mu Qur'an ne mu sunna nga Allah tuziize ennyimba amma mu Qur'an Allah ganti wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah mu bantu mulimu abateekawo music Abdullah ibn Mas'ud yalayira emirundi 3 aganti lahu alhadith wallahi innahu la aghani kibaita lahu alhadith Allah yali ategeeza mu music emirundi 3 nagamba Allah liyudilla an sabilillah bateekawo music basobola okubuza naye abaki abantu okubajja mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala saballah tutaase ensonga ey'okubiri ku nsonga eya music kyekigambo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyogera ng'agamba nti la yakunanna fi akhiri hadhihi al-umma ku nkomerero ya umma eno ogenda kubeerayo abantu yastahilluna al-hira hadithi ya Bukhari nga obwenzi babukola kyeri wal hariri ngoye zaliri abantu bazambala abasajja nga tizikkirizibwa kwambalibwa basajja wal khamr omwenga abantu bagenda kugunywa kyere wal maazif n'omuziki abantu bagenda gukuba bagutamire n'ogutamira nga botaguteeka ku mukolo oli abuuza n'okubuuza ni bafirese ku mbaga kiki ekigenda bafirese ku kulumbe yenkola olwaleero eriwo hadithi ndala nabbi aganti bujja keera ku macyanga batamidde omuziki fa asbahu wa kad musikhu kiradata wa khanazi Allah agenda kubafuula unknown creature nga face za mbizi nangobe bwe batibali tamira muziki Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu muathari yagamba ti innal musiqa kibaito muziki ogwo la yaganti la yanbutu an-nifaqa fi qalbi al-insan gumeza
annifaq obunanfusi fi qalbi al-insan ku mutima gw'omuntu kama yumbitu almau azzara nga bwolaba amazzi bwe gajimusa ekiki amakulu buli muntu alladhi yataladhdh Imam Shafi yaraga nti at-taladdudh bil music esobola okufuula omuntu kafir tango oguwoomera ogulira gukuwoomera esobola okukujja mu Busiraamu naye ono yagamba Ibn Abbas Allah musime nti music oyo ameza obunanfusi ng'omuntu amateeka g'eddiini agatwala gakusaagirira eva tanywera ku ddiini nga bwolaba ekimera bwe kigenda kimeza ki era bamugamba ebyeddiini agireegerera bigireegererwa kuki omuziki guyina engeri gye mugwameza obunanfusi kuki omutima gwe asalullah alafu walafiya yembeera abantu gye batambuliramu abantu baffe inshallah bitutaase naye nga byabulabe omuntu ayinza okulaba abasiraamu nze mbakuutira nnyo tulonde Allah kye yatulondera tukisiime Allah tusiimira ttaali tusiime n'ekyo insha Allahu taala ekitiibwa Allah jatuwa obulungi mu kyo bwe tunaagaana okukisiima owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja tuyisa mu mpisa embi nga bwe yayisa abaisirairi saba Allah ayigirize ummeno barakallahu fikum jazakumullahu khair so tukugamba mwannyinaffe oba muganda waffe pati nawo muyimbire mwakayimba ebbanga likamala nga tekalimu ki kikoona musical instruments ezimanyikiddwa barakallahu fikum jazakumullahu khair ndoze ekibuuzo kitegerekese bulungi nnyo ettaali mu bujulizi Sheikh bwaleese likkirizibwa ne kaifiya engeri gye tuli kubamu ekyo tuba tukola ki tufokasingako oba tuba nga tutunuulira ensonga y'okubiri seeka ogikonyeeko ku nsonga omanyi guno omulembe gwe tuliko ekimu ku bintu ebisinze sheitaani byesinze okuyitamu okubeera ng'etukosa generation eno eyise nnyo mu mbeera ezo eza music muganda waffe ndowooza abasinga obungi bamulaba muganda waffe Vincent Segawa eyasiramuka yavaayo n'ategeera Allah n'amwoleseza okola ki okumanya wamala okumanya mbutuufu bw'okumanya n'agaba ne music ono si mulungi alimu ebivuga era n'akwata music we yonna yenna n'abeera ng'amusangula ku YouTube n'agamba n'abantu abakubiriza mu mujjeeyo nze mba muwuliriza naye nga kiri yakikola mu kaseera nga takola ki nga tamanyi tusobola ekitiibwa Allah yongere omunyweza n'abalabire nga bayigira kuki ku ye naye obuzibu bwe tulina ng'abantu mu kaseera kano waliwo inna dhunuba wal maasi waliwo amazambi agaliwo seeka nga Allah yagatugana naye ng'abantu bamanyi biri nga bw'okyogedde nti omuntu akubye music yo nga mulimu ebikoona ne musical instrument ezo nti Allah yusharuna fi kuburi mbajja kubeera nga bazuukira mu ntaana zaabwe min suratul khinziri nga bali bifaananyi ebyaki ebyembizi n'ebyenkube ne olya n'abalaga fayunadi almunadi min kibari rahman ne bajja gamba fahadha jazaohum wa masiduhum ila an-nar tibajja kukoma ku ekyo Allah agenda kufundikira badde omuliro ki jahannam naye nga ffe abavubuka oluusi tulowooza nti kino Allah kyaba atuganye okubanga tukola tunoonyamu kubanga Allah alema kutusuula mu muliro naye ebintu ebyo laha atharun kabir bino obulabe bunene nnyo nga kite bannaba kubanga bakirangirira obulabe obwo seeka nga bw'okinyinyodde tufsidul aql wa tufsidul qalb byono n'omutima gw'omuntu music ayina ebizibu bino wammanga kwabo Allah ganti liyudilla an sabilillah so ketwetegere akantu ako tukateeke mu bracket liyudilla an sabilillah babuza abantu kubajja mu kkubo lya Allah music abakola ebivulu ebi concert ezo abazikola ekisookera ddala bo bennyini ekikulu ekya music kikyamu ng'okijjeeko wabeerayo obwenzi ng'okijjeeko wabeerayo okunywa omwenge ng'okijjeeko waliyo kunama teri ayinza kujja kuyimba ku stage kati n'olwaleero illa marruhi ng'ayambadde bulungi kujjako Allah gw'abaakoze ki gw'abasaasidde ebyo byonna biri mu music waliyo okuloga beeroga sebeeyo era nga watandise gundi aloga gundi onaloga gundi onaloga gundi shiriku billah abala beetambulira waliwo omuganda waffe okubi wa kitabo tusaba Allah tabaraka wa taala amujje ku mulimu ogugumi naye bagendayo n'abaguza n'eŋŋamiya asobole okubeera omuyimbi ayatiikiridde mu nsi subhanallah bakatharini obasangayo n'abalala sijja baatula mannya naye olw'okuba si musiraamu osobola okumwogerako osobola okubasangayo nga ekibatutteyo kuba oli muganda waffe tetusobola gaana kugenda koofi naye osanga nga ekibatutteyo
kusobola kuba nti abakola ki abatiikiza babeere b'amaanyi kati teriyo zambi litali mu music oyo kyova olaba Allah agamba nti washuara yattabi'uhum alghawun abayimbi abo babawo obudde be babuyabuya abatalina magezi nti alam tara annahum fi kulli wadi yahimu tubalabanga bakuba ugundi bukilabu bwabo babuteeka buli wamu konsati zaabwe baziteeka buli wamu wa annahum irabo boogera bye batakolerako so ebyo byonna okubigatta kyekigambo muganda waffe kyabadde ayogerako nti Allah tasobola kuziyiza kintu okujjako ng'ayina ki ayina ensonga Allah teri yasobola kumusinga magezi kyaziyiza bakiziyiza olw'ensonga z'amanyi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Ndowooza ensonga etegerekese bulungi. Tugenze ku kibuuzo ekya namba 14 agamba Sheikh amataali ge bakubanga mu kiseera kya nabbi sallallahu alaihi wasallama nga akyaliwo bakubanga merere nga tebayimba oba bayimbanga teri kigaana kuteekako kasiida ku ttaali kubanga hadithi yajja nga ntuufu mu sahih nabbi sallallahu alaihi wasallam lwali lunaku lwaidi mu nyumba y'omubaka Muhammad okulirana n'omuzikiti nga mulimu jariyatani obuwala bumeka bubiri nga yataganiyatani oba mutaganiyatani nga buyimba wa tadribani biddufi nga bukuba akataali kaki wa nabi sallallahu alaihi wasallam kana qad sajja nafsahu yali yebise yenna bwati nga yebuniza fadakhala abubakari nayingira waqala amazamilu shaytani fi bayti rasulillah yali ntegeera ya abubakari sahaba nga tegeera nettaali nalyo mulere gwa sitaani emirere gya sitaani mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala alayhi salatu wassalam da'uhuma nabbi yali yebise bwati nebikulako olugoye nagati buleke fa inna likulli qaumin eid kuba buli community beera neidi yayo wa hadha eiduna naffe eno eidi yaffe buleka obwana bukubeki ettaali buyimbe n'obuyimba bwabwe kati mu bujulizi mulaga nti bakuba ettaali nga buyimba n'okukola ki so tewali kigaana muntu kuba ttaali ng'akola ki nga hadithi ntuufu nnyo. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Ndowooza ekibuuzo omuganda affe okiwulidde bulungi sebo mukadde wange ku nsonga eno y'ettaali n'ennyimba abantu baawukana nnyo be balina entegereeza enjawulo ku nsonga eno nene tuba nga tukiziza ku ntegeera kwegamba gwe kennyini gy'osobola okutegeera Allah gye yatuwa noba nga weetegeereza ennyimba zino ze bayimba ku mulembe guno osobola okusanga nga bo basaasaanya buki bonoonefu oli asobola okuyimba ennyimba ng'ebigambo bye baasabikanga edda abitadde mu lujjudde omwana omuto n'abanga abiyimba omukulu n'abeera nga abiddamu biri ku mativi bipuleyinga kwegamba olabira ddala nga ekintu ekigenda eri omugitama kikyamu kunoona naye tuba nga tuzze ku nsonga eno ennambulukufu kaifiya engeri gye tugikubamu ettaali lyaffe mu mbeera entuufu n'okuyimbirako ebintu ebirina amakulu kyekisinga okubafugamu. Atugeze ku nsonga eya namba 15 abuuza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamba Sheikh omutembeeyi nga atambula kilomita 40 away from home okuva ewakaawe asala kuswala yaddenga gyatambulira waliyo emizikiti. Okusooka kwa byonna okusala kusala kubeera kwa mutambuzi naye abambaga nti ono omutembeeyi asobola okutembeeya ng'ayina enniya bbiri emu ku nniya emmeka ayinza okubeera nga enniya gy'ayina yakola bizinensi ye agenda okukakkana ng'atwaliriza akagendo kakozeki fahaza la yakusar otasala kuki kuswala teyabadde na nniya yalugendo teyabadde nayo. Amma omutembeeyi aga nti njagala kutundira mbaali yagenda otutembeereza n'aleeta nniya y'olugendo fahaza yakusar oyo asala kuki asala kusala bwe kibanga olugendo luziri mwezi engendo
ezimanyikiddwa mu sharia nti zisazisa kuki Kuswala. kuswala. Barakallahu fikum, jazakumullah. Ngavudde mu kibuga Kampala. Aiwa. Ne waba atambuzizza mmotoka, ne waba atambuza bigiri. Aiwa. Obusiraamu bwo tebwateekawo mbeera ya kidduka. La. Kituufu. Oba olina ekidduka oba tolina kidduka, Allah atugamba idha darabitum fil ard, buli yenna akutta oluki. Okay. Falaisa alaikum junahu, tolina buzibu an taqsuru min as-salati, okusala kuki Kuswala. kusala bw'okufuna kye bayita olugendo mu urufu y'abantu. Nga ddala omusajja bw'agenda mutegedde nti ddala lugendo, kubaana obusiraamu bana ba ahlul madhahib bebagenda balambika bagamba kilometers 47 awala 8, naye nabbi Muhammad teyatuteerawo nti zirina kubeera farusakh bweziti. La, temutegeera urufan nti okuva e Masaka okuva wano paka Masaka omuntu aba agenze mu lugendo sala ku sola. Okuva wano paka Jjenje omuntu aba agenze mu lugendo mu ntegeera yammwe sala kuki. Agenze na mmotoka, agenze na nnyonyi, sala ku sola. Nabwe kiteera mu kusiiba ffe tusigala tulutwala nga luki lugendo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ndowooza ensonga naye etegerekese bulungi ku nsonga y'okusala ku swala. Ekibuuzo ekya namba 16 abuuza n'agamba kyatteeka nti buli kisolo ekisalibwa katugeze nga bwe kiri ku mbuzi nti erina okuba ya mwaka nga ya mwaka kudda waggulu, kwega ya mwaka gumu n'okudda waki waggulu. Bwe kirina okuba ku dhuhiya kokka, bwe kiba ne mu kusala okutali kwa dhuhiya ne akiika. Okusooka kwa byonna mu fiqhi kyajja nga kigamba nti la tudhbahu, tetusala illa musinna, okujjako ekisolo ekikuze. Wal musinna fil ibil, ate ekiba kikuze mu ngamiya malaha 5 sanawat wa dakhalat fi as-sadisa, kyekiwezezze emyaka 6 5 nga kiyingidde muki mu gw'omukaaga. Wal musinna fil baqar, ate ente ekuze malaha sanatani, yebe yina emyaka emeka wa dakhalat fi thalitha, nga yingidde mu gw'okumeka. Wal musinna fi al kharufi, ate bikwatagana endiga malaha 6 shuhur, yo kaseweze emyezi 6 khalas ffe tusala. Kaseweze 6 n'okweyongerayo tusala. Amma al ma'az, oba kye bayita embuzi malaha sana, kaseweze omwaka yo tugisala. Singa embuzi eweze emyaka omwaka mulamba n'okweyongerayo tukola ki tusala. So si buli kimu nti kirina kubeera kya mwaka. Ojja kusala engamiya ey'omwaka ng'ebantu, ojja kusala ente ey'omwaka nga ki nga nto. Ekirala kyabuuziza ku kyo nti bye bimu ne ku aqiika. Naam, aqiika abawali bagamba nti ahkaamul aqiika la takhtalif an ahkaamil udhiya, mungabana muki aqiika muganda oba mwennyina wani wa adhahiya twali badde tugoberera emyaka egyo. Amma okusala okwa bulijjo sobola n'okusala emyezi 5 guwulira ng'ogyeyagadde ogirya, oli free, osobola okusala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam obanga yatukkiriza okulya akaana akasaliddwa mu mbuzi, naga nti dhakau ummi, tukatukuza na kusala kwa mama wako. Osala ku mama n'osanga mweggwako mulirye bwe musobodde. Waliwo abamu nga bennyala tebabirya, naye bwe muba nga musobola okukalya mukole ki, kiba kitegeeza ensolo yonna okkirizibwa okugirya ku myaka gyayo gyekola ki gyerimu. Wal ilmu inda Allahi azza wa jalla. Ndoozi ensonga eyo tugitegedde bulungi. So mukadde wange olwo challenge eri endala gye nalabyeko nze kennyini mu nsonga nga tuli mu nnaku ez'okusala yidi gye tuvaamu. Baganda baffe abatake balina enkola ey'okubeera nga basala ente nga ziwerako nga nnyingi nnyo. Kati nga banoonyeza ddala, kubanga okusala kuno eba ibaada, tuba tugenze kati ibaada siga nti osalamu bukulya buli. Kati kulina amateeka agakola ki agafuga, kati gatunulira obusiraamu bwalamula butya. Naye nga baagala ente, asooga nkuwadde contract njagala ente 2000 oba 200 zinoonyeze,
ne nga zigwa mu layini entuufu ekkirizibwa okukola ki okusala nenga mugende Masaka ne mugenda ne musanga ekiralo kinte nga kiramba mulimu ente zonna z'omanyi ne mutandiko zinoonya ziba zitya enkulu nenga enkebera gye bazikeberamu bakebera mannyo gano ne bagakebera ne banya nti eno ya myaka 2 eyingidde mu gwokusatu ne bagiteekako tag ne baga eno tujja gitwala nenga munte ezisukka nga nyingi basokuna mwente 12 ningo aleke nene nalunda akatono olwokuba kawezeze emiti katuukirize ebisanyizo ebikola ki ebisalwa n'okumaba na Uganda bazibu nga wallahi olwetoola mbwetoloozi bwe bati nga bakyusa tag ezo nga baziteeka ku ziri ze baagala okukola ki okutunda nga zibatika bagenda ozituuse eno bazike bagaba nange kati bino biki bane kuno okusala eba ibada buli ibada erina kaifiya engeri gye tulina okweyisamu nga tukola ki tugikola kuno si kusala kwa bulijjo nti osale mulyemu buki buli awo ensonga namba 17 abuuza n'agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Era ndowooza kyekibuuzo ekisembayo agamba nti am Abdul Rashid Wahab from Busega, Kampala. Barakallahu fi Abdul Wahab Abdul Rashid. Abuuza n'agamba Sheikh Nasira Mukankuze sharia enzikiriza okusikira ebyobugagga bya taata wange oba ebimu ku bintu bye n'okusasula amabanja ge ng'afudde si musiraamu? Ndoze kibuuzo kiri waage. Taata bw'afanga si musiraamu agamba sharia emukkiriza okusikira ku byobugagga bwe nga taata afudde. Kubanga ye muyasiramu kati taata si muki si musiraamu. Mu bukwakkulizo obuliwo mu kusika mulimu ikhtilaafu ddiini, okwawukana ku ddiini. Mu shuruutu z'okusika singa abantu baawukana eddiini kiba kitegeeza omutasikirani. Olwa hadithi eyajja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti la yarithu almuslimu kafira, musiraamu tasikira mukaafu wala alkafiru almuslima, nabwe kityo omusiraamu omukaafu naye tasikira muki musiraamu. Ekyo tutegeeza ku ekyo tutegeeza ku maali eno nti omuntu tamala gagisikira nga mukaafu asikira mu mateeka ng'asikira kuki, wabula okubeera ng'oli muyina olunyiriri olw'Oluganda kuba abakaafu aslan bo tebagaba nga busika, tebatwala maali eno nga busika. Bo bagitwala nti obusika bamanyi ogwo gwe balonze balonda omu. Naye ffe mu mateeka g'eddiini omwana ow'obuwala asika, omwana ow'obulenzi akola ki asika. Abaana bo bonna nga bobalese babeera basika abo, busira bwe bugamba. Naye tewali buzibu muntu kulonda chairperson nti tulonze chairman wa Allah asasire kitaffe ffe yali agenda okufa yalekedde amme baali soma tuwulira ffenna. Abaana bonna bendesi basika watuleka bonna basika, wabula we babanga baagadde batuulanga ne balonda chairman wa watuleka baba baagadde baba temwagadde musigadde mwenna muli baki muli basika. Katugamba tutya tugamba nti omuntu waddembe okubeera nga atwala bino okubanga bivudde ku kitaawe, era bali baga nti wabikuwa bireke nti la nga Ibn Baz namulira alina ekigambo kyayogera ku byo, yabikuwa tobireka okafu babikwata ate bajja bikola bakulwanyisa oba balwanyisa obusiraamu nabyo. Maali gijjeeyo gikole mu byogikolamu ebirala naye nga togitwalidde mu perspective eyaki ey'obusika, oba ogitwalidde mu ngeri ndala so si nti njikutte ng'omusika wani wa kitange, naye mubikwatagana n'obusika bo bwe bagamba tetumusikira. Lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Ndowooza ensonga etegerekese bulungi. Sebo mukadde wange n'omusajja nange gwe nalabako n'amaaso gange era akyali mulamu naye nga ye buli waayimuka okwogera eri abaana be Allah yali yamuwadde ku riziki n'agikozesa yonna mu butuufu bwayo, n'abeera ng'aweerera abaana abo n'abasomesa eddiini. Wamala obasomesa eddiini ne bino ebyensi ne banga n'agibasomesa nga balina bayimiridde. Naye abagaba baana bange nze buli kintu kimpeddeko kyenina obbawa nkikoze eki nekiba kyali kyetaaga kutunda kibanja nakikola ki nakitunda musome. Nabaga kati nze byange ebyokusikira okuba kusikira maali
sinaawo oba kusikaasika bino naga kati tugenda okukola nga nkyali mulamu era nsabinzo nga nkyali mulamu kati tugenda kutandika obusiku obwo kuba kati nze nkuze ndi mu myaka gino egyetegekera okusinkana wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala na kati mugira mutandika ne buli muntu asika emyaka oba ebiri n'awamu munne n'asika nze sina nnyo byamaanyi kweganga ekyamaanyi wabali abanyumidde nga mumwongezayo mumwongere kiki ekisanja naga yindi kyategeeza batandike nga mulamu yagamba mutandike nga ndi mulamu nemba nfudde ensonga mbadde nsaba obeere ng'okola ki oyongera okutuwa jamuyo astaghfirullah alazim omuntu ebikwatagana n'okusikira kwe kubeere kusika kwa kulonda baani abagenda okuddamu mu bigere bye oba busika buno oba waliwo obusika obulala obw'omulundi ogwokubiri nga si bwa Luganda buno obwennono oba bwa musaayi nti gundi ava mu lulyo lwa gundi atwale emaali nga busika bwa bitiibwa oba bwa masuuliya responsibility obusika obufaanana bwe butyo nabwo tubukwata omuntu amaze kukola ki amaze kufa n'avaawo kivola bannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teri yali ayinza kwepanka nga waali agani nze nsikidde nabbi oba weeyita otya tekisoboka aslan nabwe ekityo omuntu bw'aba tannafa era abazadde abamu bayumba ng'alaba emaali yo gitwaga nti oyagala kunsikira nga sinnafa zeeyi n'ayumba agati emaali yange ani yagamba okugitasarrafa mu bwotyo kitaffe omu yagamba mutabani we agati ani yagamba okukozesa emaali yange bwe wansikidde sinnafa nga mukambwe muzibu ng'alaba nti omwana atandise omuwamba nga tannakola ki nga tannafa so mulindangako kitammwe n'afa n'oyo muzadde tumuwa advice y'abaana tebakusikira nga tonnakola ki omala kufa ate milkiya y'okugaba obukulembeze beevuddeyo muggwe oba okugaba obusika ebeekuvuddeko n'entakala kuki ku bantu abalala abakuddidde muki bigere barakallahu fikum wa jazakumullahu khair andobooza ntwala omukisa guno nabbi yatugamba man la yashkuru nnasa la yashkuru llah omuntu yenna abanga tasobola kwebaza bantu banne aba tasobola kwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga neebaza sheekhu waffe omulungi mukadde waffe Sheikh Abbas Senkuba olwakadde kano katufunidde tusawe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okubaraka n'okufaddala mu byonna naye nkwebaza ssibo amina ya rabbi nkayekalittumu amina ya rabbi ono mukadde wange be batukulembera mu nsonga y'okusoma mu Jamiati Afrika Alamiya ne twebaza okubanga mwatulera bulungi naffe okubanga tusobodde okukola ki okuvaamu insha Allahu taala mu kaseera kano ne nebaza na buli muntu yenna abaddeko live oba awuliriza ensonga zino mu mbeera y'okweyigiriza eddiini yaffe tusobola ekitiibwa Allah ayongere okubanga abagwira okubanga omulembe gwe tuliko yensonga gye tusobola okukola okubanga tuusa irimu eno etuuke buli muntu wakola ki waali wa barakallahu fikum wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mpozika kambirenga mbawa Sheikh aberenga basibula insha Allahu taala nange sina bingi okujjako okubaagaliza ennaku ennungi n'okubeera nga nkuutira abasiraamu ensonga ya zuhiya tuginywerereko buli muntu aleete nniya kati abantu bafuna shalali basanyalala nga balaba yidi balaba space nene okuva ku yidi ewedde paka ku yidi era babijjukira eri naye naawe osobola okufuuka ng'omutaki osala ente nga 10 n'ogabira abantu ente nga 2 singa okitandika ate Allah ajja kuggulirawo teri alya ku nnyama gy'owaddeyo atakusabira bulungi ekinewunyisa nti abantu buli bwe bamuwa akalungi asaba edduwa ng'azisabira onaamuwadde akalungi oluusi nezatasobola kwesabira Allah akutwala e Makka nga naye takolanga nakuki kuhijja Allah akuwa obuwangazi naye nga teyeesabiranga ku buwangazi abusabira onaamuwadde kakati Allah ajja kukugaggawaza olw'edduwa z'abantu bano gwe kikula ekyo gati insha Allah nze zuhiya buli weetuuka nina okusalayo ente nga 10 nga 8 nze natandisa operation ku masijidi yange agati omwaka ogujja insha Allah tujja kutandikira ku busobozi bwaffe omuntu asaleyo ente omuntu asaleyo ki ente era nina abanzikirizaamu baleese niyeeyo nga buli muntu alina kusala ki Allah bwasaasira n'atuggulirawo omwaka ogulijja nga tuwongeza sale 2.5 oba 2 naye katusooke tugeze ku kyente
ebyakabuzi katwabivuddeko kabuzila buli muntu asaleki asale ente kasa twakizudde nte kirimu bwa haramu khalas tujja genda tulinya mpola yahe mubeera mu bifaananyi muswalu kukamba bifaananyi babakwata mulwanira nyama y'abataka nyama y'abawarabu saba Allah atugulire ya rabbi amin barakallahu fikum jazakumullahu khair amin ya rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum